Bambe Gravity omutujju yasooka okutuusaako wano nga anyumya maama we nga wabadde kintu kinene nnyo mu bulamu bwe, era tujja kuba nga tukutuusaako n'akatambi nga maama wa Gravity akyali mulamu. Ate ensonga za Hajji ne Hajjat bannange byo biwanvu, nja kubanga gonna nga kuwa. Ate bana kibiina kya NUP beeyongedde okuba nga batabukira bbalamu Balgahara. Mawulire mangi nnyo ogenda okuba nga ofuna, era gengenda okuba nga nkutuusaako wanino ku NCK TV. Subscribing oba nga tonaba, kubanga bingi nnyo byojja kuba nga osuba. Tutandikire ddala nga nkutuusaako Gravity omutujju nga nnyonnyola maama we kiki kyabadde mu bulamu bwe, najja yatoba atya okuba nga abaana be. Sirakula manyi maama kutandikira ku fiizi ku byakwebaka. Awaka maama obulamu yawutambuzanga ati oba mwabeerangawo muti okufuna ekyokulya ekyokunywa. Ekyo gonja gwe yatundanga kwokya gonja kasooli kutungulu mubino kwewola mu mabanka kwaffe twasomeranga ku looni mabanja geyeewolanga, era agamu tufe abagasitudde nga tumaze okula. Yalinga biwanvu omwana alina nonga essomero lya mitwalo 2 naye ngaekyebiri ekyo kimulagoye. Omuntu waba annyonnyola maama oba nga annyonnyola ekitonde ekikazi kati gwe yakuzibwa maama, omukazi oyinza munnyonnyola otya oba omukyala? Ekitonde ekyomukazi kyekisinga mu musengo abasajja kati twenyongeza jasi naye nga buli kimu kigwera ku bakyala. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabe Mukama Katonda amugumye era agumya b'enganda n'emikwano. Ate katukutuuseeko akatambi kano wano Maama Gravity essaawa ya kakati omugenzi yali ku kivulu kya Gravity ne bafunako akacyansi abanamawulire okuba nga bamukolako ka interview. Olw'okwekutiba abawagizi balwadde yakweringa omwana n'abangamacabuta emikisa ky'abakazi kyomingi kyaba alina okubira kalulu. Simanyi nnyo amakulu era abantu balanga kubyewulira kubanga ayita ku baana n'akaana ako keewulira wakaddugalo keewulira naye ng'ate yali tayagala y'abaana abakomanganya ku kyalo. Nedda olwo oluyimba abayimbi banne be bamuzimbe bamufunye abajja okulaba ng'ajja akaddugalo akafaanana enkimu nako nikegamba ye akafaanana enkimu abantu be bazifuura yate yajayimbye ekyomu kati ayimbe kwepiica jangu twekubye obufaananyi jangu twekubye ebifaananyi kati olina kati ayimbe ennyama etali mugumba era etaliko kumbeera weeri Tusabye Mukama agumye Gravity bino gye bigwereddewo abadde ne show ekaseese eyo gyensuubira nti of course tegenda kubanga yeyongerayo obanga egenda mu maaso. Nga tuvuddeko emunange bannakibiina kya NUP bakyakukulumira mukulu Balamu Balgahara nti munange ebintu bye yakola naddala okuba nga apika abaana bali abasibe kubateekamu ebigambo oba oliawo n'okubakkiririza. Olwaleero omukulembeze w'ekibiina kya NUP bw'abadde eri mu kusiima okweyaliko Katikkiro wa Buganda, ebigambo bye biibino tebiwadde biwoomo yadde n'akamu. Nina obubaka obulala si bulungi temuli, tewali agenda kubayo bataasa mu Baganda mwe okujjako omwe kennyini. Taliyo abatono bagenda ne batemba ekyokote ne bamutwale bamunaanika ne bagamba olimba erikiwanuka olindabe ono gwe tuleese mukaaga mwalabe byabaawo ekyennaku ng'abo bennyini sebo omuloodi
sababu ka small history kama wange tinema kubadde ebiseera ebisinga tukulemberwa abantu n'abamu batukisinga kubanga bannaffe abaava mu DP ebiseera ebyo eyabenchmark be bakola kewayi ng'omulimu gwabe sikola kintu kyonna wabula kulemesa beni kiwanuka era basakisidinga ne bamulemesa naye kubanga baali bagambye nti bo be bakiikirira interest za Buganda naye nga tebaali baagala kwali kutuuka mu Parliament naye omwaka emyaka that was 1966 benyini beefuulira Ssekabaka Muteesa era olwasika Ssekabaka Muteesa bonna batuuka ne badda ku sayidi y'obote ne bajoininga UPC osinga okumanya ebyo byafaayo kitegeeza ki tine mu mulembe guno waliyo bali nga bajja kujja balemesa omwana wa Buganda kuba kkiriza obaganda ku mulembe guno nakwo kuliko Beni Kiwanuka nga bamwagala ewaabwe naye ate nga basinga mwagala eyo so baweebwa emirimu sijja kwogera linnya waabwe naye ne ku mulembe guno kwe bali bajja kujja bagambe nti ffe interest zaffe tukubulira lya Uganda oyo tayagala Kabaka ffe tuli ba Buganda yokka oyo atuleetera lya Uganda ffe tuli ba Buganda yokka naye be bamu benne yabatubuulirako n'agamba mubeegendereza nnyabo kubanga ebiseera ebisinga babeera batume be very sure mbyogeredde wano naye mujja balaba mu bbanga eritali lyabo nga babuuse dda nga beerase oyo yalonda minisita ng'omulimu gwe gwakukola Ssaabasajja Kabaka. Yes, oyo wekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era natakomyawo n'ayongerayo okuba ng'ajjukiza Bannayuganda. Omanyi bagamba mmwe mulwawo okutegeera bigambo bibi bino. Tewakyaliwo Buganda yasigala mitima gyaffe naye bagisangulawo ne bawandiikawo Central ate nga tiri mu Central kambabuuze ziri Uganda eri wano mwe bayivu gwanga ki erituli mu North tebalimanyira kemanya tolimanyi Sudan gwanga ki erituli mu East Kenya gwanga ki erituli mu West gwanga ki erituli mu South Tanzania kakati territory wibange genda nekonera ddala ku Tanzania ebeera Central ekyo kakiralekere namwe ate nga tuvuddeko eyo munnange tudde ku nsonga za Hajjat wa Hajji. Hey, Hajjat zuula Mama Fina ina kyamugamba obubaka bwe buno. Zula ngeri nyere we iri Zula twagala ozuule ebitufu byoyogera ngeri nyere we balita Zula ebitufu byoyogera ogenda tulemesa ensi tugenda kutandika okutya okitegeera ffe tubadde mu bufumbo abasajja bakuzizza abaana baffe abaana bakadama bali bweru abaami balina abaana abo balabirira wano e Uganda. Zula olwamala tuletera emboozi gwe yagireeta teri yagisaba n'osirika. Zula omusajja ali mu kkomera tolina kyoyogera oyagala tukolere ki? Oyagala tukolere ki nnyabo? Oyagala tukolere ki? Ensi yonna neekaabanze wansuuza seebase buli mukazi n'omusuuza nga teyeebase buli mukazi n'asula ku bunkenke buli mukazi n'asula ku munkenke kati essaawa zino oli mu bitiibwa osirise ffe tulaajana. Why Zula tulimbwazo Zula ojja kwogera nno oba oyagala oba toyagala ojja kwogera kugambye ebya Hajji biwanvu fulufiga ye eyatuuseeyo okumulaba ate byayogera birala agamba nti oli baalugoli ne bava mu kuloga ne bafuuza kintu kirala. Mulinde mujja kulaba Hajjat ne Hajji lwakuba yefunire mume yadongwaza ekintu kyekiri wali kimume yakiza oba yakiriisa mana yagonye bakizazika muki oba yakiriisa biki bannange oba amaziga ganaga sembayo yadongwaza kiri n'amala nagenzeko ekigo yaloga omwana w'abendi naye gye mukomye okuloga abaana b'abendi ne mubaawukanya ne bannyaabwe ababazaala ku nsi kuno ne batayamba bannyaabwe buli kimu ne bakolerera mmwe gye muganda okoma okubonaabona bakazi mmwe
sente enyuma gye weekoledde sente gy'otuyanidde gyenyuma ye sente balibwa singa tetukyakeera mu kyo tugende tukole bakazi mmwe muyiga okwekolerera muyiga okukola mulekerawo okwagala ebyobwereere bakazi mmwe mukole mulekerawo okwagala ebyobwereere n'okwagala okutta abaana b'abendi olw'obwereere bw'ebintu byabwe ebyo munnange ffe tuliwo kubanga tubibaleetera tutegeere tumanye biri bitya naye nga byo biwanvu era sitoli ekyeyongereyo ya Hajjat ne Hajji si yakuggwa kati olugendo lukyali luwanvu era ffe tujja kubanga tukola ki tubibatuusaako ate munnange mu kweyongerayo nga womanyi Teye Dorothy Kisaka yali executive director wa KCC ennaku lwaleero alabiddwako mu kkooti. Madam, excuse us, please. Bityo munnange ate ye mbadde nkunyumiza ebyabbalamu n'abannakibiina kya NUP bibino bagamba nti bamutadde mu ssaala omulamuzi Mukama Katonda oyo mbu yabasalawo mwami bbalamu oyo lye tumutadde mu ssaala namugamba is a useful idiot era nkimentaininga useful idiot kitegeeza omuntu okukolera abantu against your own ninga tomanyi kigendererwa kyabali ekyomunda leero amayumba gatwalako omwami Museveni nga amulaga gulawo hoteli eno gulawo ono byonna byo Kibule yabikola si yasoose tulabye abantu ababadde n'amaanyi mu gavumenti eno n'endala ezaavaako tulinza okuwulira Uganda Law Society kyeyogerawo ku nkola eno egenda maaso tuli basanyufu nti balooya bakkiriza nti Uganda Law Society ebadde ekola bubi nnyo emirimu gyabwe luli twalinawo be bayitanga lawyers for constitutionalism nze gino emisango gyange egimu be baginyambanga kwaliko mukulu wa Lubiri mwami Elias Lukwago n'abalala balooya nakati tukyabatunuulidde basebo bakadde baffe mu Katonda tubatunuulidde mulina ekituuti abo bankizo nnyo okategedde mbubalamu is a useful idiot munnange si bigambo byange bigambo bya Madam Teacher yayogedde ekyo ekigambo nga tuvuddeko munnange bulijjo Big Eye yeepikira abayimbi njagala Kenzo mundekere Kenzo mundeke wali yavuddeyo n'agamba nti waba noonywa competinga naye nze wendi batusimbe wali njagala mbakuba omuziki nti Big Eye mulage challenge gyayagala nawulidde omukulu Big Eye asaba bato n'omuntu yenna ali ready naye nze wenda miziki eno gwe nyina negwe sinabakuta Big Eye bw'aba ali ready promoter yenna ali ready otifo Big Eye mukube wa Big Eye byayimba nga ayogera boogezi nti manya nti kantambule omusajja agwe ku simu mu MC yategedde luyimba kyolo Big Eye simu yimbi mukwano gw'abayimbi bawulira ayagala bato agati nze nesowoddeyo kuba ebiko si abikonde kuba ebikonde bitansobola naye njagala bato ya music luyimba ku luyimba kuba ine nyimba nga mukaaga nange kwazi nabakuta nyimba buli wiki ngate nyimba 3 nchikodire emyaka 3 nga buli wiki nyimba ezezi 3 so chikodire emyaka 3 enyimba naziyimba zo nezitereka nga ndaba nti tolwe zigenda kulaga nga abayimbi bayimba abasinga mu Uganda sibituufu kade Big Eye ne baganti muyimbi Big Eye mukwano gw'abayimbi naye bato oluvannyuma lw'okola bato yani yalabe kazola ne Shakibu nga walwana ne nasabe bato naye nze Big Eye mu musically webikone tunala license omukuba ne mutta ne banvuna nasekyo ojja kubona license kati musically Big Eye mwewulira musoga
Owange oyo ye ayagala challenge naye nga tweyongerayo mwana mulenzi Silver Unity naye aleeteddwa mu kkooti. Omulenzi ono akanya kwegayirira bannange biki naye ebibye bikyali biwanvu. Kamba muwe muwulire ebigambo bye. Buno bwe bubaka obuva mu kukozesa obubi social media, buno bwe bubaka obuva mu kukozesa obubi TikTok. Era nsaba muyigire ku nze, kibeere ku nze, tekibanga ku mulala. Sina mulala gwe nkisabira, nsaba kikome ku nze. Abanoonya content awo. Abanoonya content, abagala okumanyika, amanya tugakole mu bulungi, so tetugakola mu bubi. Abavuma abakulembeze bannange bemanya abavuma abakulembeze webali naye amanya go sijja gatula kubasiga manyi nenze sisobola vuma mukulembeze ne mu kamera nsobola kyogera nze ndi wa muvume wagamba nti watugamba muhozi yaweeza shibolo ekyo ndi comedian mwena nakibanyonyodde ne maaso ga mawulire nakyogedde nze ndi comedian sayogera konti muhozi ye yawashibolo wagamba ekyo sikyogera abakosi kisanko mu kamwa kange wabula nagamba kubana ababiri ani taata w'omwana naye saagamba konti muhozi taata muhozi sisobola mwogerako kintu kibi muzeeyi Museveni siyinza mwogerako kintu kibi kuba mpulidde ku mulembe gwe jjajja wange yabonaabona ku mulembe gwabwe jjajja wange anyway ne taata wange yali musirikale mu magye ga Museveni sisobola kuyisa bubi gavumenti eriko kuba tenfuze bubi okula saawa eno n'okula oyagala obeere ki era ngenda kutema nnyama yange mpaka abamanyi wentemera ennyama ngenda tema nnyama nzire mu bucha nteme ennyama nakoze ne bulanche endala bannange gye baatukoledde naye nga mukolere omulenzi ono agamba nti yasooka ne yeetonderako abazadde b'omwana ne bamugamba bamusonyiye n'alowooza nti biwedde naye munnange bwe baatuuka wano ku poliisi jjukira Balamu yagamba nti abantu bano bagufudde mugano nti omuntu anaavuma omuntu amale bamupaledinga yeetonde abuukewo nakyo naye mbu ke kaseera abalala bayigireko mbu bamanye mbu bwe bakola si bituufu. Owaaye ate fulufiga avuddeyo n'awaana aba Zit Boys Dormitory mbu omulimu gwe batandise okukola mulungi mbu okusinga okuvuma abantu. Owaaye mbadde noonya katambi kabatuusaako naye simanyi kambuzeeko nenkujjukizaamu nti tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukumawo nabyo tovaawo.